Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abooluganda abandaba era bampuliriza, ekyandiikibwa kya leero kigenda kuva mu Peetero ekisooka essula 5 olunyiriro lw'omusanvu, era nga lugamba nti nga mumusindiikiririza ye okweraliikirira kwammwe, kubanga ye akuteeka ku mwoyo. Bassebo ne bannyabo, olwaleero ebitweraliikiriza bingi. Endwadde zitweraliikiriza, obwavu butweraliikiriza, sikulu fees zitweraliikiriza, amabanja gatweraliikiriza, bingi bwemenya biyinza obutaggwaayo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, ebitweraliikiriza Yesu yagamba nti tebiyinza twongerako yadde oluviiri, naye kyava asaba nga tumusindiikiririza ye okweraliikirirwa kwaffe kwonna, kubanga ye agenda kuteeka ku mwoyo. Bassebo, kyenva nsaba tuleme kumenyekana bizibu byaffe, kubanga waliwo omwetegefu okubwetikka era n'okubirowoozaako, ate takoma kubirowoozaako, ate abiteeka ku mwoyo, ate takoma biteeka ku mwoyo, naye ate abitukolerako. Katusindiikirize ebizibu byaffe byonna eri Kristo, kubanga ye mwetegefu okubiteeka ku mwoyo n'okubitukolerako. Mukama abawe omukisa n'ekyawandiikibwa ekyo. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe omulungi owa 3ABN, tukulamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twagala okwebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu. Twagala okukwebaza nno okubeera omulabi waffe ow'olulango, nga gwe TV endala wazijjako n'ogamba nti eyange ye 3ABN Uganda. Munnange nno weebale nnyo, tojjanga okwo, Mukama akumpeera omukisa. Nga bwe tuzze twogera nti ekigendera kya puroguramu yaffe eno kutandika lunaku na Katonda, amaka gaffe, abantu be tubeera nabo tubayigirize ku Katonda. Katonda agamba ki? Katonda alina ebisuubizo bingi byatuwa eba byatusuubiza kuyita mu byawandiikibwa. Olowooza tunaafuna empisa gya Katonda egyo? Tunaafuna ebisuubizo bya Katonda ebyo nga tetugenze gyali? Awo nno kyetuva tusalawo nti tutandika olunaku ne Katonda. Ate tekitegeeza nti tutandika ne Katonda ku makya nti bwe tuva mu kusaba essaawa endala tumwerabire. Nedda munnange, tutambule naye okuyita mu lunaku lwonna, bye tukola byonna nga tubitadde mwani mu mikono gya Katonda. Awo nno byatusuubiza tujja kubanga tusobola okubifuna. Naye ekirala era ekikulu, Katonda alina byatusuubiramu, kubanga teyatutonda butonzi tubeeraawo tubeere kireereese ku nsi. Ogaana otunulira ebisolo, embuzi yo teyagalira ddala gisiba, kye baba bagiyita embuzi, eyagala kutaayaaya. Naye ffe tetuli bakireereese ku nsi ewaffe wa mu ggulu. Katonda alina byatusuubiramu, tunaabitegeera tutya? Oleka nga tutandise olunaku n'ekigambo kye. Ayogera naawe si mulala, ye muweerezaawo omuddu wa Katonda Lumbuye Dennis, omuweereza okuva ku ttabi lya Kampala SDA Central Church eriyitibwa Kabulingwa Sabbath School. Ng'era nze ndiwo amakya ga leero okukulembera mu kusaba kuno. Omutwe gwaffe ogwaleero guliko omutwe ogugamba nti tebaliiko musango. Tebaliiko musango.
olunyanyime lugamba no condemnation, naye waffe wanlugambye tebaliiko musango. Baani abataliiko musango? Tugenda kukiraba. Ka tubikule olunyiriri lwaffe tugenda okutandika nalwo, tugenda kulusanga mu Baluumi essula 8 olunyiriri olwa 31. Baluumi essula 8 olunyiriri olwa 31. Simanyi oba otuuseewo, naye nze ntuuseewo. Wagamba bwe wati, kale tunaayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe y'ani? Katweyombeke tusabe. Kitaffe Katonda w'omu ggulu, nate twagala okwebaza kubanga obadde wamu naffe, otusiza mu kyo kyaleero entuusa kaakano nga tukyali balamu. Kaakano no Mukama abikkula kutegeera kwaffe nga tugenda kutandika olunaku lwa leero, tutegere by'otegekedde enkyene ya leero, bituyambe okutambula mu bulamu bwaffe okuyita mu lunaku lwa leero n'okukola ekyo Mukama ky'okusuubira mu ffe, bwe tusabye n'okwegayira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Bw'oba ofunye omukisa n'okyalako mu kkomera, ate n'omuntu omugamba nti okukyala mu kkomera gyagamba mu kkomera bakyalayo, naye munnange era osobola okugendayo. Bw'oba toli musibe mu kkomera tebajja, bw'oba tolina musango ng'era ogenze kukyalayo tebajja kukusiba. Naye bw'ofuna omukisa okukyalayo, oba oliawo ng'ogenze kuwulira kigambo kya Katonda, oba oliawo olinayo muganda wo owooluganda mukwano gwo gwe baatwala mu kkomera, wabeerayo abasibe ab'enjawulo. Abasibe ab'enjawulo, abantu abasibe babeera mu kkomera bawulibwamu obaawulira ku nnyambala. Wabeerawo be tuyita ababa ku limandi, twakigandawaza limandi, oyo aba tebannamusalira musango, akyaleetebwa mu kkooti, akyawuza, yoyo ali ku limandi, alina ekyambalo kya njawulo. Then niwabeerawo be basalidde ebibonerezo ebisaamusaamu, ewaffe be bambala kala eya yero mu makomera gaffe ageeruzira, bwe mbaseerabire bambala yero, be babeera basalidde. Ate waliwo be bayita abakondeemu, nakyo twakigandawaza, ndoza kyava mu kigambo condemnation ne tugamba kondeemu. Abo bwogezaako kizza omwaffe guba gubasinze ng'ate musango munene, kondeemu musango gwa naggomola. Abo nabo balinze kalabba, guba musango munene oguteesa omuntu ku kalabba. Naye era tebaba bangi nnyo, era bw'otunula batera kuba mu ngoye enjeru. Bw'oba ogenze mu makomera gaffe tebambala ngoye endala, ayinza okutunulira abantu bangi nnyo n'oyisaayisa amaaso, obanga olabayo ali mu kyeru, olabayo ali mu kyeru, ng'omanya bumanya nti oyo ali kugwa kondeemu. Abaluumi atugambye atya? 8:31 agambye, kale tunaayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe, omulabe waffe y'ani? Amiina. Tunaayogera tutya ku ebyo nga bano basaliddwa ogwa kondeemu gwa naggomola, naye ate ffe Katonda ali ku bwoyi bwaffe, omulabe waffe anaabeera ani? Bw'oba oyagala okufuna omukisa mu kusoma Bayibuli, soma essuula y'Abaluumi 8 yonna. Funa obudde, otwale obudde osome essuula eno yonna ogimaleko. Ssuula ya muzinzo nnyo mu Bayibuli, etandika n'ebigambo bino. Baluumi 8 essuula esooka. Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Amiina. Tebaliiko musango, tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, abatatambula nga bo bwe bakola ki, bwe baagala, naye abatambula ng'omwoyo wa Katonda bw'akola ki, bw'abaluŋŋamya. Kasita tubeera mu Kristo, tetubeera na musango. Ate tekitegeeza nti tutambule nga bwe twagala kubanga tuli mu Kristo. Naye agamba tebaliiko musango abali mu Kristo.
okulumirizibwa n'okusalibwa omusango oba okunenyezebwa bitambulira wamu. Singa tulumya bannaffe oba twerumya ffeffe nnyini oba ne tulumya Katonda, kya bulijjo okuwulira ennyiike eri ekyo kye tukoze. N'olumya omuntu owulira naye kyenkoze kirungi, oba naye kennyinnyini eweetuusaako obulabe obutali bwa ngeri zimu, era tojja kuwulira bulungi. Oba n'okulumya Katonda mwene n'obaako ekintu ky'okola Katonda kyakoze ekiri nti mu maaso ga Katonda si kirungi era nakyo tekirabika bulungi. Naye abantu abatasanga ngeri nnuŋŋamu okweŋŋanga okulumirizibwa okuva mu kibi bayinza okukisanga nga mu by'omwoyo baziŋŋamye. Gwe kasita obeera awo nga kyokola sifuddeeyo oba banaakiraba batya eby'omwoyo oba ogenda kasoera nga tolina kulumirizibwa mu ggwe tikyenkoze nno tekisaanidde, tofunye eddoboozi likugamba nti munnange tewandikoze bwotyo, awo mu by'omwoyo oba okola ki? Oziŋŋama. Bayibuli egamba etya nti mu Baluumi 3:23 tunaye tulabe. Baluumi 3, ekitabo kye tubaddemu tokyusa, bikkula bulungi awo, tuddeko emabega. Baluumi 3:23 wagamba kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Ffenna twayonoona era ne tutasaanira kubeera na kitiibwa kya Katonda. Naye ate Baluumi 6:23 ne wagamba watya? Era wogera kumpi ku nsonga y'emu. 6:23 kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina nnyo. Empeera y'ekibi kwe kufa. Ffenna bwe tuba twayonoona then ekiddirira tuba tetulina ssuubi okuleka okukola ki? Okufa. Empeera y'ekibi kufa. Kubanga tuba tuvudde ku ki? Ku nteekateeka ya Katonda. Ekibi kituleetera okwawukana ne Katonda. Kasa tukola ebyo bitasaanira mu maaso ga Katonda nga Katonda atuvaako. Mujjukira ennaku ze twasomako emabega abaana ba Isirayiri bwe baatanula okuva ku Katonda emisota gimale gibalume. Ne naffe ekibi kituleetera Katonda okukola ki? Okutuvaako. Tubikuleko, tugende ku ndagaano enkadde, tubikuleko mu Isaaya 59 olunyiriri olwokubiri. Isaaya 59 olunyiriri olwokubiri. Naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe, n'ebibi byammwe bye mukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Nyinza okuba Oluganda ndukyamizza. N'ebibi byammwe bye bimukwesezza amaaso n'atayagala kuwulira. Obadde okimanyi nti ebibi byaffe bitulemesa Katonda okuwulira ne even ne sala ze tusaba. Ne tusaba ne tukola Katonda tukole bwoti, naye nga bwe tudda mu bibi byaffe Katonda tajja kukola ki? Tajja kutuwulira. Era ekibi kituleetera okwesalira omusango mu bulamu bwaffe. Buli lwokola ekibi ng'ovudde ku Katonda weesalira omusango gwekka nawekka nti gunsinze, sisaanidde, kubanga kiki kibi ate ng'ogaanye okukivaako. Ne Baluumi 8 essuula esooka etugambye etya? Tebaliiko ki? Musango. Tebaliiko musango kaakano abali mu ki? Mu Kristo Yesu. Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Period.
kasita obeera mu Kristo Yesu toliiko musango. Senga twewaayo eri Kristo era nga tumukkiriza nga Katonda waffe era omulokozi waffe, tuba tetukyalina musango. Amiina nnyo. Kintu kimu kukkiriza ne tumutwala ng'omulokozi waffe. Tewali ngeri yonna yakubuusabuusa Katonda ku kusonyiwa ekibi ku ebyo bye tukoze. Bwe tuba nga tulina bye tusobezza naye ne twetowaza ne tujja mu maaso ga Katonda, Yesuula gye nagambye, funa akadde essula eno yonna yonna ogikole ki? Ogiyitemu. Olunyiriri olukubiri lugamba, kubanga etteeka ery'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe okunziya mu tteeka ly'ekibi n'ery'okufa. Nali wa kubula emirembe n'emirembe, naye bwe nayingira mu Kristo nava mu kufa nga ndi wa kubeera mulamu emirembe n'emirembe. Balumi bwatu bwayogera, ojja kufuna obudde essula eno yonna yonna ogiyite mu ssuula nnungi nnyo kasita tubeera mu Kristo. Muganda wange ali ampuliriza, muganda wange gwe ali awandaba, tetulina bulamu wala nawe tugenda kubujja okuleka mwani mu Kristo Yesu. Kikyamuleeta ku nsi kuno n'afa ku musaalaba gwe nange tubeere balamu. Ne bwe tunaakola ebibi ebyenkanawa naye nga twewaddeyo okubireka ne tukyuka. Omanye okukyuka kwa ngeri. Waliwo okukyuka nti mbadde ntunudde buvanjuba nenkyuka nentunula ebugwanjuba. Okwo kwe kukyuka, nvudde ku kibi ngenze nkoze okukyuka kwa namaddala, nkyusizza degrees tuyinza zita 108 east to west. Olwo okyusa okuva ku kibi. Naye ate bw'onoobeera eno n'okomako wakati ate n'ogamba mpete nzireyo, oba tokyuse, then essaddaaka ya Kristo eba tekola makulu gy'oli. Edda waliwo omusajja ku kyalo ekimu yali awoomerwa nnyo. Manye abasajja b'edda bawoomerwanga nnyo ennyama. Simanyi oba n'ab'omulembe guno bagiwoomerwa. Awoomerwanga nnyo ennyama. Naye kakati ate ng'awoomerwa n'enswa wadde si nnongoofu kulya, naye ye yalinga azirya. Kakati bw'abeera eka ne bamugamba nti owange emitala abasseeyo ensolo, waliyo ennyama ey'okukola ki? Ey'okugabula. Ate era n'omulala n'amugamba ate emitala egindi basse ekiswa kyabuuse, enswa basse enswa. Omusajja ono nga abeera awo yeekubaganya yekka, nkole ntya? Ngende ku nnyama ngende ku nswa. Ng'atambula bulungi ng'atuuka mu Stenson. Netambulawo katono wano ne wali akutta ogw'ennyama. Atuukayo omutwe nga naye ate olesa enswa nazo zikuwoomera nnyo. N'aweta nadda ogenda okukugwa enswa. Aba ali kuwenda nti ate ennyama yeesiŋana. Kwegamba n'amala olunaku waga ngende ogw'ennyama ngende ogw'enswa. Yawunzika. Oza alina kye yafunako ku byombi. Yawunzika ennyama takoze eki? Tafunye. Ate nga n'enswa takoze eki? Taziridde. Ne nagambye si nnongoofu. Oyinza okuyira akagayo kano nga wakatujoyininga nti nga ngambye agende ogw'enswa ogw'ennyama. Genda mu ky'Abaleevi ssuula 11 ejja kubuulira ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Naye si kyekyogeeka kye tubaddeko. Tubadde kusalawo mu mutima ng'ekibi kiwooma nnyo. Ekibi kiwooma baganda bange. Naye oga nti ate n'eggulu nalyo liwooma mu ngeri yaalyo. Ogambe ndeke bino ngende kugwa Kristo. Bw'oba oyagala obulamu obutaggwaawo, ebyensi bireke wadde biwoomu mu ngeri yaabyo. Sijja kutya kukyogera nti ebintu ebyensi bino nabyo birina engeri gye biringa okuba ebirungi mu ngeri yaabyo, naye bitutwala mu kuzikirira.
era bw'onooga nti ngenze kugwa byansi then sigala ku byensi ebyeggulu okole ki obiveeko. Naye bw'ogamba nti osaze okugenda kwa Katonda agamba tebaliiko musango abo abali muki mu Kristo Yesu. Katonda tagenda kujjukira bwonoonefu bwo, Katonda tagenda kujjukira butali butuukirivu bwo bw'okoze eryo lyonna ebbanga kasita onookola okukyuka n'ova ku butali butuukirivu n'odda mu butuukirivu. Musa yatambuza abaana ba Isirayiri paka bwe yabakwasa Musa okubatwala mu nsi ensuubize, naye yali ayina ekibi kye yakola naye Katonda yamusonyiwa. Kuva 2:14 wogera ne ku Musa okubeera omutemu. Musa yali mutemu kuba agenda okuva e Misiri agende Katonda amutume, yali asse omusajja Omumisiri naye ng'amanya abantu tebamutegedde, n'alyoka addukira ewa e Midiyaani. Laba ate mu ssuula ey'okusatu Katonda amutuma addeyo gye yava gye yakolera obutemu. Katonda yali amusonyiye. Yes, era teyayingira nsi ensuubize kubanga era yali asobezza Katonda, neera Katonda yamusonyiwa. Era Bayibuli eyogera lwatu nti Musa ye muntu eyakaziikibwa omuntu omu, naye ate kyakitiibwa Musa yaziikibwa omuntu omu ne Katonda mwene. Oyinza okubeera gundi yaziikiddwa abantu nkuyanja, gundi twabaze emmotoka luseregende, abantu babadde we bati, naye okufaako ofiiridde mu Kristo Yesu. Musa ye yaziikibwa omuntu atya ekyo ekyokuyiga kiramba tulikyogerako olulala. So Katonda amusindika gye yaddukira. Katonda yali amusonyiye. Katonda yasonyiwa Peetero olw'okwegaana Yesu. Mujjukira Kristo ng'akwatiddwa. Luka 22 tuyinza okusomako katono awo tulabe Peetero bye yakola ki bye yakola. Luka 22 bikula nange mu Luka 22 okuva ku lwa 5 mu 4 kyekyaliwo. Luka 22 5 mu 4 ne bamukwata ne bamutwala ne bamuyingiza mu nnyumba ya kabona asinga obukulu. Naye Peetero n'agoberera ng'ava wala. Abo bwe baali nga bamaze okukuma omuliro wakati mu luggya nga batudde wamu, Peetero n'atula wakati mu bo. Awo omuwala omu we yamulaba ng'atudde awalaba n'amwekaliriza n'agamba nti n'oyo yabadde naye. Ne yeegaana n'agamba nti omukazi simumanyi. Yeegaana ani? Yesu Kristo. Simumanyi. Kino nno kyabeerawo emirundi emeka? 3. Kati ku gwokusatu laba enkoko bwekookolima ne basisinkanya amaaso n'omulokozi. N'agamba nfudde nze. Nkusobezza. Yeegaana Katonda emirundi emeka? 3. Ne Katonda yakola ki? Yamusonyiwa. Era kyova olaba Katonda Yesu Kristo atuma Peetero amubuuza nti onjagala. Amubuuza onjagala nga kubimaze okuvaawo kubanga yamusonyiwa. Ekyo nno era tukisobola kisanga mu Yokaana essuula ya 21. Bikula nange biri byaliwo nga Yesu Kristo akwatibwa agenda kukola ki? Kukomerebwa. Ne bambi yafuluma ebweru n'akaaba. Talinga Yuda. Yuda ye bwe yali amu Yesu olukwe teyadda, yasalawo okugenda kweteekamu omuguu wa kukola ki? Kwetuga. Nono yakaaba n'asaba Katonda akole ki? Amusonyiwe. Naye bwe tugenda mu Yokaana 21, Yokaana 21 olunyiriri 15, awe baamala okulya Yesu n'agamba Simooni Peetero nti, Simooni omwana wa Katonda, onjagala okukira banno? N'amugamba nti weewaawo Mukama wange, gwe omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti liisanga abaana b'endiga bange. N'amugamba nate omulundi ogwokubiri nti, Simooni omwana wa Yokaana, onjagala?
n'amugamba nti weewaawo mukama wange gwe omanyi nga onjagala. N'amugamba nti lunda endiga zange. N'amugamba omulundi ogwokusatu nti Simooni omwana wa Yokaana onjagala? Peetero n'anakuwala kubanga amugambye omulundi ogwokusatu nti onjagala. N'amugamba nti mukama wange gw'omanyi byonna, gwe otegeera nga nkwagala. Yesu n'amugamba nti liisa endiga zange. Kristo ogamba Yokaana nti nkwagala yali amusonyiye, era tumulaba mu bikolwa by'abatume nga y'omu ku baasabira omusajja yali omulema ku nzigi z'ekkanisa eyali asabiriza. N'amugamba nti nkusabira siina ffeeza na zaabu zenkuwa, naye mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gw'okakola ki? Tambula. Kubanga yenenya Katonda n'amukkiriza n'asigalako omwoyo wa Katonda, era yasigala ng'akola omulimu gwa Katonda. Yesu yagoba zidayimooni mu Mariyamu Magdaleena, zaali 7, kuba dayimooni, omuntu wabeerako dayimooni ez'obwenzi, dayimooni ezoogerwako ziba 7 n'okukirawo. Bw'onoofuna obudde ojja kusoma mu Yokaana, ojja kusoma mu Yokaana 8 okuva ku lunyiriri olusooka n'okweyongerayo. Bingi nnyo bye tuyinza okwogerako ng'ebyokulabirako, naye si nsonga ku ekyo ky'okoze. Kiki ky'obadde mu biseera bye ebiyise? Ekyo tekikola makulu. Ky'onoobeera makati mu kiseera kino nakyo tekikola makulu. Katonda wa kisa obulamu bwo bwe bubeera mu Yesu, era nga weewaddeyo okukulemberwa Omwoyo Omutukuvu, toliiko musango. Kano taga kutunulira by'okoze mabega, kano taga kutunulira ky'olowooza okukola essaawa eno, naye kasita onookyuka n'okivaako, Katonda mwetegefu okukusonyiwa era otambule nga Katonda bw'ayagala. Nga tutandika olunaku olwaleero, toliiko musango kasita onookyuka n'otunuulira Kristo, n'oleka by'obadde okola n'okola eby'ensonga. Mukama akuwa omukisa nga otandika olunaku olwaleero. Katusabe. Tukweyanziza nno Mukama kubanga otuyigiriza ekigambo kyo, kweyanziza kubanga obadde wamu naffe. Tuyinza okuba tubadde tutambula bulungi nga tukola ebyo Mukama ebitajja, nga tutambula nga ffe bwe twagala, nga twerowoozaako nga tulina amalala, naye Mukama otusonyiwe okwerowoozaako, otusonyiwe Mukama okukola ebitali byansa. Tusazeewo okukyuka enkene ya leero, tutambule nga tukola ebyo Mukama by'oyagala. Nga abalumi baatugambye nti tebaliko omusanga bali mu Kristo okutanula leero, naffe Mukama tusaba tubeere mu ggwe. Otusanguleko obutali tukuvu bwaffe Mukama, otuwe emikisa gyo Mukama kutandika olunaku olwaleero. Tubeere nga tufuluma, beera munaffe Mukama, tuwe obukuumi bwo, tugabirire ng'ekisa kino kako bwe biri. Tusabye n'okwegayirira kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mwebale nnyo, Mukama abawe omukisa, musibe bulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.